nkoze buli kimu ekisoboka okufuna omuntu omutuufu naye ngwa kubayaaye biki bye nnyinza okukola bye sikoze. Leero ngenda kuwa ebintu 7 by'oyinza okukola okugwa ku muntu omutuufu naddala ekisembayo. Malayo vidiyo eno mbabuuzaako mwenda mikwano gyange, amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gwo ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe okoona ne kade wajja osookanga okulaba vidiyo zaffe ze tuteekayo ku lunaku olwokubiri wamu n'olwokutaano. Olwokubiri gwo gubeera mukwano gwokka, onoonya otya omuntu omutuufu ye okuumya otya obufumbo bwo. Naye ku lunaku olwokutaano tuba tuddamu ebibuuzo eri abo abakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'obanga olina ekibuuzo kyonna kye tutayogerangako ku Jack, beera ng'onoonya ku WhatsApp namba yange eyo, nja kuba nkuddamu ate obeera mugumiikiriza era tokuba. Ate gwe yandyetaaza okuwagira obuweereza buno beera ng'okozesa ennamba y'emu. Mukama akumpeera ennyo omukisa era obuwagizi bwo mutuufu tubwetaaga. Leero kankuwe ebintu 7 by'oyinza okukola Mukama n'akusuula ku muntu omutuufu. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Ekisookera ddala, buli lugendo lwonna lw'ogenda okutandika mbulamu weetaaga olutandike na ssaala, oba luwanvu oba lumpi. Ky'oyagala okukola yadde okiraba nti kyangu kyetaaga essaala, oba okiraba nga kikalubo abantu bangi bakiremeddwa nakyo kyetaaga essaala. Lema okukolanga n'amagezi go olowooze nti ojja sobola otuukiriza byonna n'amaanyi go. Buli kintu kyonna ekiri wansi w'enjuba kifugibwa Katonda. Ye yakutonda yamanyi lwaki oli awo era lwaki tonnaba kufumbirwa. Ye yatonda n'omuntu omutuufu era yamanyiwa gy'ali, kati maanyi ge gokka ge gasobola obbakwataganya. Abafilipi essuula ey'okuna onyirwa 6. Temweraliikiranga kigambo kyonna kyonna, naye mu kigambo kyonna mu kusaba n'okwegayirira awamu n'okwebazanga bye mwagala bitegeezebwe eri Katonda. Kati mu kifo ky'okweraliikirira olw'embeera oba ekintu kyonna ky'oyagala okukola beeranga ng'okisabira. Katonda alina control era yasobola byonna ffe bye tutayinza. Ekyokubiri, lekeraawo okunoonya. Tokola kintu kyonna ng'oli mu kunoonya, tuuza nniya. Okimanyi nti n'abantu abafumbo oba abali mu mukwano ate be basinga okukwanibwa. Lwaki kibeera bwe kityo? Mu kaseera ng'onoonya obeera desperate, obeera otunula eno n'eri, obeera tosikiriza. Naye oli ali mu mukwano abeera musanyufu, feesi ye ebeera erabika bulungi, abeera anyirira, abeera asikiriza abantu bangi. Kati tobeera desperate, tolina gw'osikiriza nga tolina mukwano. Obivaako ate omuntu omutuufu wajjira, naye mu kaseera ng'owankawanka amaaso go gabeera mazibe kubanga obeera otunuulira ono, otunuulira oli, olowooza oba ono ye mutuufu oba ono si ye mutuufu, n'okolayo n'obukodyo obuyinza osikiriza abantu abalala. Omuntu omutuufu kasita alaba ng'okola obukodyo obwo ayinza okulowooza oba oli mwensi oba weekwanira abasajja. Naye sooka otuuze nniya, zuula okwagala okuli munda mu ggwe. Okwagala kusikiriza kwagala. Kasita oli akulaba ng'olina okwagala mu ggwe naye okwagala kwe kujja beera nga kusikirizibwa gy'oli. Tobeera desperate. Ekyokusatu, noonya ekiruubirirwa kyo, ekigendererwa kyo, ebirooto byo, okuyitibwako otandika obikola. Ekirooto kyo kiri ki? Tandika okikola. Kino kye kikyasinza okusikiriza omuntu omutuufu. Kikola kitya? Bw'obeera ng'oli mubazzi, kyangu okufuna omuntu omutemi w'emiti kubanga mulimu eriya y'emu. Bw'obeera ng'oli mulunzi wa nkoko, kyangu okusikiriza omutunzi w'amagi kubanga mulimu eriya y'emu. Ate singa mukwatagana n'omuntu akola ekintu kyekimu, ekyo kye bayita equally yoked, mubeera mujja kukwatagana bulungi kubanga muyina interests oba ebintu bye mwagala nga bifaanagana. Sooka ozuule ekiruubirirwa kyo. Toyingira bufumbo nga tonnaba kuzuula ki oba lwaki Katonda yakutonda n'akuteeka mu nsi. Bw'oba nga tomanyi ngeri yakunoonyamu kiruubirirwa kyo, kwata wansi mu ka description box wansi awo kafaana bwe kati, wansi ntaddewo linki egenda okutwala ku vidiyo engeri gy'oyinza okuzuulamu ekiruubirirwa kyo. Kino ky'ojja okukola nga buli lunaku ng'oli musanyufu ate osikiriza omuntu omusanyufu okujja gy'oli. Naye bw'obeera nga tolina ky'okola, mu butuufu tosikiriza. Baako abantu b'oweereza. Abasajja baagala abakyala baweereza abantu
ng'oyamba bannamwandu oyamba bamulekwa oyina b'okolera omulimu ogw'obwereere kati omwami kimuleetera ekirowoozo nti k'okikoledde abantu b'otali mukwano nabo naye ate ye bw'anaakuwangula omutima n'obanga omwagala tomuweereze nnyo kati baako abantu b'oweereza tuukiriza ekiruubirirwa kyo ekigendererwa kyo ebirooto byo n'okuyitibwako okw'obwakatonda ebyo ebijja osikiriza omuntu omutuufu eri obulamu bwo. Ekyokuna sooka weetereeze. Omuntu omutuufu asikirizibwa muntu mutuufu. Oli mukwano n'omusajja yakakasa bulungi nti sisobola kuwasa ndi mufumbo nina omukazi wange gw'ojja kubeerayo nga side dish naye gwe weekuumidde mu mukwano ogwo mbu bw'onoofuna omuntu omutuufu ng'olyoka omulekayo naawe omusajja oli n'omuwala okikakasa bulungi nti tosobola muwasa si marriage material naye okyali mu mukwano naye mbu bw'onoozuula omuntu omutuufu ng'olyoka omuleka. Katonda mwesigwa akwataganya abantu abali faithful oba abeesigwa n'abeesigwa. Kati sooka obeereko wekka, sooka weetereeze, osooka owone n'ebiwundu bya relationships enkadde, obeere musanyufu ng'oli wekka, osobole okusikiriza omuntu omutuufu okujja gy'oli. Va mu mukwano gw'omanyi nti tegulina bya maaso, relationship gy'omanyi nti terina future, giveemu. Sooka ofuuke omuntu omutuufu, Katonda alyoke akusikirize eri omuntu omutuufu. Toli muntu mutuufu, onoonya muntu mutuufu. Ekyokutaano, yiga okweyimirizaawo. Omuntu omutuufu akulabe ng'ogenda mugattako so si munyuunyunta bunyuunyunsi. Beera ng'osobola osasula rent w'ennyumba yo, osobola okwekolako akaviiriko, osobola okwerabirira, sasula amabanja. Bw'oyingira mu mukwano ng'olina amabanja, amabanja gaba tegakyali gago wekka, gw'omwami oba omukyala, gabeera gammwe mwembi. Kati omuntu bw'ojja ng'olina amabanja mangi ayinza okweraliikirira n'agamba onangattako oba agenda kunnyuunyunta bunyuunyunsi. Kola ku byonna bye weetaaga. Omuntu omutuufu bw'akulaba abeere ng'asikirizibwa kubanga olina ky'ogenda okugatta ku bulamu bwe oba ku kariya ye oba ku birooto bye, so si kubeera ng'agenda kuwagira ggwe agenda kuteeka mu buteesi. Beera ng'osobola okweyimirizaawo okusikiriza omuntu omutuufu. Ekyomukaaga, yiga enkwatagana n'abantu. Abantu si be bamu. Tulina vidiyo nnyingi nnyo ku channel yaffe engeri gy'oyinza okukwataganamu n'abantu b'olaba nga tebakwagala oba b'olaba nga bakyamu. Tulina okukwatagana n'abantu, byonna bye twagala biri mbantu. Ayinza okubeera nga maama wo yasiiga taatawo ekifaananyi ekibi era munda mu ggwe omutima gwo gwakoowa abasajja. Kati onoofuna otya omuntu omutuufu? Twetaaga abantu ba team player be tusobola okukwatagana nabo. Bw'aba nga anaakola kino gwe n'okola kiri, naye gwe bw'oba nga weesosola mbantu buli kimu okikola wekka tokwatagana n'abantu. Kati omuntu omutuufu onoomusanga otya? Yiga enkwatagana entuufu, beera mbantu, kolagana n'abantu, kola n'abantu, kubanga omuntu omutuufu ali mbantu. Ekyomusanvu ate era nga kyekisembayo naye nga tetunnabagenda mu kyamusanvu, teweerabira okukwata mu ka description box wansi awo kafaana bwe kati. Bw'okakwata kukagenda kwebikkula, wansi ntaddeyo linki za vidiyo 2. Vidiyo esooka engeri gy'oyinza okuzuulamu ekiruubirirwa kyo, ekyo ky'ojja okukola obulamu bwo bwonna ng'oli musanyufu ate kijja sikiriza omuntu omutuufu okujja eri obulamu bwo. Ne vidiyo ey'okubiri engeri gy'oyinza okufuukamu ggwe omuntu omutuufu, kubanga omuntu omutuufu asikiriza muntu mutuufu. Kati gwe sooka obeere omuntu omutuufu osikiriza oyo gw'oyagala. Kati neera nteekera wansi mu comment section gw'olowooza omuntu omutuufu asangibwawa, kifo kikyo kyennyini omuntu omutuufu gy'ayinza okusangibwa. Kale ekyomusanvu, weekoleko olabike bulungi. Yadde otuukiriza byonna, osaba nnyo, oweereza, olabirira bamulekwa, weebale nnyo, naye olina okusikiriza. Nga tonnaba kuva mu nnyumba, sooka nga weerabe mu ndabirwamu. Nsikiriza omuntu omutuufu, ntaddeko pafyumu, ngolodde, akaviiri kyekyo ka meekaapu keeko, wabula tomala gatambula olw'ensonga nti olina empisa, mbw'olabirira bulungi bamulekwa ng'otambula nagalaale. K'obeere musajja naawe olina okusikiriza. Abakyala nabo baagala abaami abanaabaweesa ekitiibwa, naawe olina okusikiriza omusajja. Mwebale nnyo okubeera nti mulaba vidiyo zange. Amanya gange Nzalukomwa Jonathan. Teweerabira okusubscribinga, okukoona kadaako, okusharinga, okuteeka wansi mu comment section. Mbaagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Tuddemu bye. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.